twali mu mbeera bwe yabadde ku ddwa ya mugenzi Sheikh Muzaata. Ndi musiimu nnyo kubanga abantu basobodde okujja ne beegattira wamu ne basabira Sheikh Allah amutaasa ebonyezo by'omu Kabuli ataasiima emirimu gye. Musiimye okubanga basobodde okujja mu bungi bwe bati. Toka nali mbasuubira okujja obungi bwe bati. Naye natuuse ne ntyamu kubanga wabaddewo a serious campaign edduwa obutabaawo. Naye nange neewuunyiza ng'abantu bazze bwe bati. Abantu obeera nti ludda lwa Seeka teruzze ekisinyi kino kikuyisiza kitya era lwaki? Sina kyakuboogerako. Simanyi nenze ekikulu kasita tufunye abantu abasabidde Sheikh abamwagala omukono ne gutambula bulungi. Kati abo siyinza kuboogerera kugira ngo babuuziza bo bennyini lwaki tebazze ku ddwa ya muganda waabwe. Kati okungamba nti nali nanobako n'enkomawo nabo balina challenges zaabwe. Ekituufu siyawukana na mugenzi. Era bwe mba nayawukana naye baleeta obujulizi. Omanyi kati olaba nze mbadde sina muntu w'amawulire. Mbadde mbeera nnyo emabega obufumbo bwange mbadde si bwa mawulire. Naye munnanga abantu basanga bye boogera. Naye mu bufumbo kati nga bwe bufaanana nga woobulaba. Nti munna waakunyiiza. Oluusi oyinza ogamba nti kantambuleko ko okusinga okuyomba mu maaso g'abaana n'olira oli nti yayidde munna amazzi oba yamukubye. Kati oyinza ogamba nti kansooka enveeko obusungu bukakkane. You know, and we move on. Katugoloza nti myaka mama 2 genfumbye tubadde tetwenyiizaako. N'ebigambo bandooza n'omulembe gukyuse. Tenga tuwaliwo nnyo nsonga. Kiba teyayogera ensonga ze. Natakoma kuzoogera n'aziwandika ne mu buwandiike. Kati ye tasobola kubeera nti buli kiseera abeere mu media kubanga bino tebijja kuggwa. Naye yatangaza ensonga ezaaliwo mu verbally ate n'awandiika n'okuwandiika. Era oba oyagadde osobola okunoonyeza ebiwandiiko bye yabiwandiika ne wadi Inspector General gyebiri. So bambi I think yakola omulimu gwe. Naye nga ndooza omuntu okaba paka bakati nze naye nafiirwako bazadde bange. Dadde wange yafa naye nga nkaba nga manyi okufiirwa omuzadde wo kyekisingayo obunene. N'ate omwami wange we yafa ate obulumi bwe nawulira sibuwulirangako kuba nawuliranga obulumi buviira ddala mu lubuto mu byenda muno nga bunnuma. So okufiirwa omuntu wabadde so close gy'oli munnange okaba ndooza paka lwova mu nsi. Nze bye biramu sibimanyi era sibikkiririzamu kubanga content yina gwenda bamutakwatagana. Ekituufu kyekyo nti Seeka alina abaana be 5. Nze bemmanyi be yannyanjulira. Abaana n'owange omu naye ng'ekikulu omwana ye yanvumira bwereere. However nina ate gwe nataddeyo ye namuloopye ogwo gwe yanvumirira. Namuloopye guno omusango gw'okutyobola ekitiibwa ky'omukyala n'okuntiisatiisa kubanga mune kati obulamu tuli mu kutiisibwa. Anything can happen tomanya. Beebaza abantu abo abazze beebala okujja. Beebala obutaswaza, beebala obutawuliriza. Kuba ebibadde byogera bibadde bingi nti edduwa terina kubeerawo. Siraba nsonga lwaki edduwa tebeerawo ng'ate n'edduwa y'emmere y'omugenzi gy'aba alina okulya. Kakati bwe bagamba nti edduwa tejja kubeerawo, abadde akoze edduwa ye muwala wange Kulusuumu Nabunya Muzaata n'omuzzukulu wange tabeerangako ku dduwa ya kitaawe. Kuba olunaku lwe twasembawo baatugobaganya olw'ebintu nga batugobaganya tugende naye nebaza Allah nti basobodde edduwa okubeerawo n'ebeerawo bulungi abantu ne bajja mu bungi ne balombera Seeka Nuhu Muzaata edduwa.